Mwe chachiri wa blood kakati olunaku olwaleero nfunye chance nengenda ko mukomere ruzira okulaba ku Alien Skin kibanda waffe wa Fangon Forest sigenze zikangenze ne Flora Show ngenze ne Eyewitness ngenze ne producer waffe ku show tukola ku Galaxy TV jabaite ya Rewind Bob Balam ne tugena ne Victor Yo tubaddeyo ne Crystal Panda bwetu tugenzeyo okulaba ku Alien Skin. Alien Skin tumusanze ali mu mbeera nnungi ali mu vibe taina tabu yonna era obubaka bwabaweereza bwa kubagumya mwebo namba Fangon Soldiers abagalanya abagalira ddala era abagambye nti ajja anytime from now ajja mungere ddala okwongera okulaga amaanyi ago ne support in fact ku kimu ku byatugabye arugaye nti fa abali eno fe basibe baba eri be bali mu nsi yakabye nnyo ndi kubakati mu abali eno temumanyi kiri eri naye ate ye ebiri eno byonna abimanyi. Alien Skin nakalaka ngambye tibwakoma wageera koma musajja musiraamu. Alien Skin bwe twamulabe fenna mu kooti twamulabe nakana akakofiira era mugambiddewo nti kana akakofiira nvaayo nako nakampeerawo naye nga abatumidde nnyo abaagala nnyo abagaa nti anytime from now bw'anaabadda agenda kuddira ddala nga buli kimu kiri kiriya nnyo era n'atugaa nti temukomera gyali obulamu butambulira ddala nga bwe yabubala. So twongereyo kumusabira tumulinde tulabe ekintu engeri kigenda okuggwamu naye nga abagamba ya ne yonna gye baamulanga shows zonna ze baamulangako agenda kujja azikube kasitoro okune ekintu kiggwa obulungi buli we baamulanga buli posta gyaliko mumusuubire agenda kujja abakube raga. Tujja batongera bawa updates ku biki ebigenda maaso biki binabikyuseemu naye nga bwekye muba mumanya mwenna nikibanda abaagala nnyo era abatumidde era abamiisinga naye nga kyonna kyekiri ne bounce we by the way Julius Caesar naye era tumulabyeko bonna in fact tubasanze eri nga Alien bamuteka ku wing eno yafuga ne Julio naye ku wing eri naye yatandise okufuga. So tubamuna kwera likilla but anytime from now buli kimu kigenda beera shata nnyo.